Kale ate Gavumenti erangiridde nga bwegenda okugula ettaka ly'omu Kisenyi awaateekebwa akatale k'abatembeeyi okubasobozesa okukola awatali kutaataganyizibwa. Bino byogeddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja wabadde akyaddeko mu kifo kino okulaba embeera nga bw'eyimiridde. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ng'ali ne Minisita wa Kampala Mensa Kabanda, omubeezi ow'ebyobusuubuzi Harriet Ntabaazi, akulira KCCA Edouard Kisaka n'abalala bagenze mu katale k'omu Kisenyi akatuumibwa Smart City Bazaar okwekenneenya embeera abatembeeyi gye bakoleramu. Ssentebe w'akatale Richard Lubega yeebaziza President Museveni olw'enzikiriziganya gye yatuukako n'omugagga Bosco Muwonge n'abakkiriza okukolera mu kifo kino. Njagala nnyo okwebaza President w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni olw'okwogerezeganya obulungi n'omusajja ow'ekisa Bosco Muwonge. Mmeeya wa Kampala ey'Amasekati Salimu Uhuru ayogedde ku nteekateeka eno gy'agambye nti yakuyamba abatembeeyi nga ne Kisaka ayogedde ku kifo kino. Njakwebaza nnyo bino byonna bye mulaba bamaama baffe Hajati Misa Kabanda abali ku mwanjo, Executive Director abadde ku mwanjo. Ekimu ku bintu kye nali nduubirira tulina okukola ate ng'obudde si bwawala nnyo tulabe nti ekifo kino mukifuna. Minisita Kabanda yeebazizza Muwonge olw'enteekateeka eno era n'asaba kabineeti egule ettaka lino kubanga lyandibayita myaganya gy'engalo. Ate n'emidaala babawa buwi ne basasulayo ka ssente kagenda kukola midaala gyabwe nenga kyabwerere ekiri wano. Minisita Ntabaazi ayogedde ku nteekateeka z'okusitula embeera z'abasuubuzi okuviira ddala mu baawansi. Kati tetukoze nga Minister of Trade and Industry kwe kulaba nti abakyala bano abeekwatira akasente kaabwe tuba traininga engeri y'okwebeereramu. Ate Ssaabaminisita yeebaziza Pulezidenti n'abakulembeze b'omu Kampala olw'amaanyi ge bataddemu okukuuma abatembeeyi. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atuli okubalaba era bwenva wano ngenda kumulaba. Alambuludde ku tteeka erirambika obutale n'alaga obwennyamivu olw'engeri abatembeeyi gye batulugunyizibwa n'asaba kikomezebwe bunnambiro. Bagendayo ebizira nga waliwo omukyala gwe baali bayiikiriza waawale namuŋoona nengenda nemugjayo nesangayo abaana abalala abatembeeyi nga bangi era abamu baavaayo. Ku lwa Gavumenti akakasizza nga bwegenda okugula ettaka lino okusobozesa abatembeeyi okukolerako mu butongole n'abasaba okugoberera amateeka. Awunzisa abalabula ku bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Banoonya biki? Kulya, bali mu kulya. Bali mu ki? Ate omwoleso ogwa The People's SDGs Festival ogusookedde ddala mu Kampala gutandise. Bano basoose kukumba okuva ku kisaawe Kololo okwetoloola ekibuga nga bakulembeddwa Minisita owa guno nagule mu ofiisi ya Ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba nga bakumbye okutuuka ku kisaawe kya KCCA Lugogo ebikujjuko we biri. Mu bubaka bw'atisse Lumumba, Ssaabaminisita ategeezezza nga Gavumenti mu kiseera kino bwegenda okusiisira mu kukozesa obulungi ensimbi z'omuwi w'omusolo nga abagabi b'obuyambi bawera okubusala. Naffe twetunulemu nga Gavumenti, twetunulemu naffe mu maka gaffe. Essente entono ezo ze tulina tuzikozese bulungi. Especially for the youth, including the parish development model. Omuntu kinoomu asobola okuyamba okulaba nti tuyamba tukola wamu ne Gavumenti n'ebitongole ebirala.